Zino z'emmotoka eziva ku Kalumanywera ku stage y'e Kamwokya nga n'abadde bazikulira. Mu kiseera kino poliisi ebakolako okunoonyereza olw'emivuyo abeegattira ku stage eno okwekulaakulanya okwemulugunya ku nsonga ya takisi zino. Katwaga nnyo okukonfaminga obwannannyini bw'emmotoka tumaze okulaba ku kkaadi yakyo, so y'ensonga kizikyali wano twagala tufune kiriya oluvannyuma tuzikole. Enkaayana ku stage eno zivudde wala ekyaviirako n'omuduumizi wa poliisi mu Kampala gye buvuddeko okuwa ebiragiro abakulira stage eno okudda ebbali, wabula nga ne gye buli eno wabaddewo okwebulankanya nga Mustapha Mayambala akulira baddereeva bw'annyonnyola. Tutandika buki? Butandisi. Era twagamba tuwe tunaasanga abakulembeze ba stages abanyaze abakumpanyiza ssente z'abadriver abatulugunya badriver tuteekwa okubakwasa omukono gw'amateeka. Ye ssentebe wa National Union of Drivers, Cyclists and Light Workers Union NUDCAO, ekibiina ekiddukanya abagoba b'ebidduka byonna mu ggwanga, Abdallah Kitatta kikkaatiriza nti tebagenda kuttira muntu yenna ku liiso agezaako okulema ko n'okutakabanira okubuzaabuza ko n'okuzza emabega omulimu guno. Kati pulaani bbi bwezigendako bwesangayo omupoliisi nga naye agirimu egutomereramu. Abantu bano abantu ne bakeereeta abantu ne bakeereeta ne batuula balabe tebakola basonda ssente zaabwe ate nina kye nnawulidde ne molokeezo ewola neewole ng'ate babasondamu ssente zaabwe. Awo wennyini waaliwo omusango ogugamba okwesa olukujjukujju n'onyala ku bantu ssente. Abagoba ba takisi bano beekolamu omulimu gye buvuddeko ne bagula emmotoka za takisi, wabula nga kizuuliddwa mu kiseera kino nti emmotoka zino eziva ku Kalumanywera zeewola bwewolwa kati nga bakwatibwako, era enteekateeka eno yakubuna wonna mu ggwanga naddala mu bagoba ba takisi. Tulina okumanya nti eno ensi yaffe ffenna, tulina okuyamba abantu baleme okubaleetera omutima okukyawa ensi yaabwe. Naye tukola ebintu olwanira abantu ne bakyawa ensi yaabwe ng'abantu abakulembeze fe tukyaya abantu ensi yaabwe. So kino ekintu nakitandika ne ngenda e Bugerere ne bayambako. Wano mu Kampala mu Makerere ekino okusinga nakirabidde wano, kati buli ali ku siteegi mukeeredde ntandikidde wano. Kubanga abantu beerimbise mu wolofeya ne beerimbika mu bibiina bino ne batandika otulugunya baddulemba yonna gye bali. Emmoloka zirabika nti siteegi gindi ntinda siteegi n'emmoloka ziriko wolofeya naye nga siza baddulemba. Ye omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ku poliisi ya Kira Road, Ed Semitego, agamba nti bano mu kiseera kino emmotoka zaabaggyibwako era kati zikuumibwa ku poliisi ya Kira Road nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Omanyi omuntu alina eddembe ly'okweyimirirwa ku poliisi kasaaba ng'anoonyerezebwako. Oluusi bayinza omulirizi nga atambulayo obutaala obutataganya kukola kikunoonyereza naye nga kyenjawo kwasuwalinga community. By end of next week, nkomero ya wiki ejja tujja kuba ntulina tuuse kuba faayo twagiweerezaayo omwami wa gavumenti okuwabulwamu. Emiziziko n'ebizibu mu mulimu gwa takisi bingi era nga tebiggwa malojja, wabula nga okusinziira kaweefube omujja atandiseewo osanga omulimu guno gwanditereera. Abakulembeze mulimu guno bagamba nti batandiseewo enteekateeka ey'okukozesa omukono ogw'ekyuma okulaba nga batebenkiza omulimu gwa takisi, okumalamu emiziziko n'emivuyo nga n'obubbi bw'abadde babbira mu takisi mu butadde. Kaweesa Lubama, WBS TV ku Kira Road wano mu Kampala.